Nze Lukwago Swali. Omanyi naina platform y'omukyalo kuli Sub-Zero. Omukyalo oyo bamuyita Lioness, n'omukyala n'omukulu omuteeketeeke senior political analyst, okay, strategist and associate professor omukulu John K. Okay, ngenda okulaba nga mwogera ku mukyalo ono. Nimbabuuza omukyala alina immunity okuva mu UN ng'omukozi. Ekyo ne muŋŋamba nti immunity eyo Secretary General wa UN yagikansolinga. Kakati nensirika waliwo akakyala wano bakayita Security Mary. Nali ntambulako ennaku mabega ne kakola video nti omukyala ono yakwasaganyako ku Rwanda ne genocide. Paka leero we mbadde nsoma ku mawulire ga New Vision. Omanyi sitera gasoma naye waliwo abankubira ku simu ne baŋŋamba Lukwago leero yisaamuko ku maaso. Oyingiridde ku sitoole eno ng'ekwatagana ne Security Mary bye yayogera. Kati dino eggulire lya buyiringo lya kayiringo ka wano New Vision. Olyogedde about Justice Mugambe. Okay? Omuteeketeeke yagamba Lukwago guno omulamwa tajja gusobola, ffe ne tuyingirawo. Nalina ensonga zange lwaki najja waggulu awo ku platform ya Lioness. Era nali nyina okunoonyereza kwange kwendiko International Isolation of Paul Kagame, ICC, International Criminal Court, tuulu y'Abamerika gye bakozesa okubonereza abo ababa bavudde ku biruubirirwa byabwe. Okay? Genocide, Justice Louis Abba, era International Criminal Court Tribunal for Rwanda, eyatuule e Tanzania, ba Michael Hooligan, abakinoonyereza ne bakikakasa nti Paul Kagame yalina omukono mu kittabantu ekyali e Rwanda okuva 1990 paka 1994. Kagame ye kennyini baafuna ebijambiya okuva wano e Kampala ne Mmundu ne balumba ne batemaatema abantu. Kagame we yali mu Sikeruwera awo mu NRA, omulimu gwe gwali gwa kutta abantu na bukumbi, nga he was in charge of dealing with whoever was perceived to be involved in political subversive activities against the NRA war. In that process yakuba abaana abaganda bangi obukumbi. Waliwo abaana ba Fedemu 37 abaali bavudde mu Fedemu ne beegatta ku NRA ne baba deployinga mu Arua. Kagame yagamba no, si beesigwa, ne babajjayo kuba yakolanga nnyo mu bya intelligence. Okay? Ne babajjayo na yabatta Kiziiro ng'agamba si beesigwa era tetuyinza beesiga n'abatta. Ezo mukula Masaka, okubba amataka wano e Uganda kuba Kagame yasinga ettaka wano mu Uganda, y'omu ku bannannyini ttaka. Ayina ettaka e Kasanda, ayina ettaka e Mubende, huge chunks of land, ayina ekyalo Kiramba eky'ettaka e Kapekeeyo Ssemuto. Okay? Mataka gaffe gonna yagabba. Ajja yatuulanga awo kuba Sima House. By then Mugisha Muntu yeggwe wali mukama wa Kagame ng'oyuwedde head of simanyi the DMI. Mugisha Muntu gwe wali okulira Directorate of Military Intelligence, wayina ba deputies nga bana, nga the first deputy was Paul Kagame, Simon Bogere, okay, Eric Kayanja n'abalala. Kagame yatta abantu bangi we yatiisatiisiza n'okusalako omutwe ba minisita nga Kirunda Kivejinja. Okay? So, baddayo e Rwanda. Kagame ebijambiya baatemaatema abantu nga bakozesa obukodyo buno. General Kahindo Tafire bwe yatugamba nti we baali mu NRA Luweero bayambalanga obusaati bwa UPC ekiro nga bba abayiikira, ne bagenda ne batemaatema abantu ne babakuba n'obukumbi ne babatta. Ku makya ne bajja ne bakungubaga wamu nabo
nga bambadde ate engoye z'abayeekera nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote n'okukkirizisa abantu babawa abaana babeegatteko balwanise gavumenti y'Obote. So Kagame we bagenda okulwana e Rwanda, Kagame baatemaatema abatuusi bo bennyini, bwe bamala obbatema nga bagenda bagamba abantu nti ate abahutu be babateme. Kagame bakozesa nnyo bannaddiini, those Catholic priests, nga abantu bagenda ne beefuula mbu bakonfesinga nga bakagame bajja babatemaatema. Okay? Kagame baluba Museveni ne bagenda ne bagula rocket missile okuva e Russia ne bagiyisa e Kampala ne bagiwa bakagama aba RPF ne bakuba ennyonyi ya Habyarimana. Habyarimana yalimu ne president wani wa Burundi ne batta ba president babiri. Ekintu ekyo ne kitabula nnyo Abanyarwanda ne batandika okulwanagana. Kagame oyo ng'ayambibwako Abazungu, his Western friend, they masterminded the killing of the 10 US peacekeepers nga tebaagala UN eyingire mu kumalawo ekitta abantu ekyo, era aba UN badduka buddusi. Kaakati ono omukyala essaawa yonna kigambibwa Baluwisi Abba we baakizuula nti Kagame yalina omukono mu kitta abantu, emikwano gya Kagame mu Amerika ne Bungereza ne mu European Union baamugamba tekyali kiseera kituufu kunoonyereza ku Paulo Kagame era mwesonyiwe. Nabe Louis Abba be yali ali present be yali aleesenga abajulize Abamerika baabawayalinganga nga babagamba boogere ebintu ebitali bituufu. Omukyala n'abeera frustrated, in fact she had even to resign. Now ono Lydia Mugambe New Vision weebe egambye nti about Justice Lydia Mugambe. Previously she worked at the International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, both as legal officer within the Chamber's Legal Support Section 2005 to 2010 and as appeals counsel within the Appeals and Legal Advisory Division of the ICTR Office of the Prosecutor 2010-2030. Earlier in her career, she was a judicial officer within the Ugandan judiciary. Awo eyo siwe wali focus yaffe erimu Lydia Mugambe okola ICTR. Ayina obujulizi bungi obimplicatinga Museveni ne Kagame n'akabinja kaabwe akabasalimusali batinyefunze bamugisha muntu mu kitta abantu ekyali e Rwanda. Kati okumuteminga basazeewo bamusetting up. The lady is innocent. Eno set up nga wolaba Museveni tinyefunze we yesuula mu jjulume ne yetekako self exile whereby if ready to London nga wakanya Muhoozi project n'awandiika ebbaluwa aba Daily Monitor ne bagifulumya. Museveni yagenda Mayuge n'agamba tinyefunze nti UPDF yakola ebikolobero ku bantu b'omu Northern Uganda. Yali atiisa tinyefunze nti nja kuwaayo mu ICC senga oleeta oluvengevenge. Investigations ku Kagame n'omulimu gwe yakola mu kitta abantu eky'e Rwanda nazo zigenda z'okusizibwa nga bano ba Lydia Mugambe abaakolako mu ICTR Office of the Prosecutor bagenda kubayita batestinge to what they really found out. Ba Louis Abba we baba bakyali balamu bonna bagenda kuyitibwa. ICC yazze Kongo egenda ku investigatinga ku mukono gwa Muhoozi Museveni Kagame mu kitta abantu kibabadde bakola e Kongo. Kaakati bano ba Lydia Mugambe mu kubakkakkanya Museveni bali kukozesa other jurisdictions authorities okubateekako ebisango nga waleetera oluvengevenge nga babizuukusa kuba leero mpulidde mbu gavumenti ya Uganda egenda yingirawo. Okay? Nga woolaba ba William Ruto International Community weeryo bakozesa ne Kenyatta. Emisango gy'aba William Ruto tebaagigoba mu ICC. Kyova olaba bali kuzinira ku ntoli za Amerika. Olaba Uhuru gwe basindika Ethiopia, Uhuru gwe basindika Congo, kano Karuto nako kali wano katagalira ku ntoli z'Abamerika olw'emisango gye baabuteekako mu ICC. Kati noono omukyala Museveni ne Kagame baagala mukakkanya mwene embeera aleme kwogera mazima kituufu kikye yafuna era omuteeketeeke
nabadde ndi ku investigation